omwana bwe yali agenda okufa nagenda nenyingira mu nnyumba nasanga omwana akanuka Nazaala yali ayina Samuya waalima kumpi ne mutwali omwana ne mga maama omwana nga yeekanze asirise omulundi gumu amaaso gali waggulu Nazaala yaŋŋamba zaayo omwana yeebake abaana ebyo byonna babikola naye ng'omwana alaze ekyeru okuziika omwana yali ayagala mbunzireme butaddamu kuzaala. Nze ebyokunyigirizibwa byandibadde biddaawo. Nava Uganda nga ndowooza ngenda kuwona depression yeyongera bweyongezi. Tebaakoma ku kyakungobaganya wabula n'abaana tebanganya balabako. Mama wange waakubayo essimu amugamba kimu abaana bali bulungi ne bamuggyako. Alan mpulira ng'akooye emboozi z'Abannazaala. Kwa tusobola okuteesa kwogera ku Bannazaala paka omwaka we guggwako ng'emboozi za njawulo. Oli mwana muto. Mutabani wa alumbye omwana amwagadde. Omusajja mwana agamba Nazaala ndoza kyeyava tayagala agamba lwaki baatanza mutabani we. Okumutanza siringisi ndoza nga 13 baali baagala kutwala kiwedde nga kyabwereere. Nange ndi Nazaala ne Bannazaala abalala bakyeyongera okujja. Naye lwaki tukola ettima ku baana b'abantu ku basajja ne mutabuuza batabani bammwe nti bannange omwana ono mukazi ono wamwagalako ki nozza mutabani wo mu kisenge. GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga. Gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna. Tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa, steam bath, sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere. Tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo. Tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owana kusumbukana n'amadaala. Ku GNS Plaza kuliko ne woofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso. Essimu wandiika noti 772 976 628 oba noti 7 noti 6 7 noti emu noti. Kale, what a show. This is a blessed show. Show ya mulembe ddala. Cruise exclusive gwe mukoto kosenzedde okubanga ate otwabye Allen Cruise gemanya nyongero banizaako yonna gye musenzedde okubanga ate mutwabye olunaku olwaleero. Ladies and gentlemen, nebaza abantu bange bannanga abaagala toothpaste wa Jojo, ebizigo ne ka lipstick nkyabirina bingi nnyo. Just call on that number jolaba wansaawo ku lower third yoke etavaako esembyayo 73 eyo gyoba onkubirako ate ebintu bifuule nga bya mulembe ddala. As usual, today on the show I'm hosting a friend of mine. Senga waffe ebisambi bitereka ate galubindi ng'oziwanise waggulu leero. Kusekeko zino za kusoma busomi. Nasobola tekondabe. Tuleno ndabe. Munyange nno. Okay, zumuzamu. Tewali buzibu. Kale. Buza kuba tulaba. How has been your week? How has been your weekend? Bannange abatulaba. Abaleero ntandikirewa. Bannange embeebaza abantu mwenna aba close exclusive. Bannange nga mulina omukwano. Nze sina na kyenyiza kwogera. Alan abantu bandaze omukwano weekend. Love endi bubi. Abantu bandaze love ekiseera kye namalanga ndowooza nina amaziga mayitirivu obutaagalwa na buli mbeera yonna gye nayitamu ebivumo bye banvumanga mukwano abantu bansasudde. Bannange, thank you so much. Bannange mwebale nnyo mwebale ddala. Kati kanyongera ate mbabuuzeko mu butuukirivu bwakyo. Amannya nyongera okugalangirira nze mukyala Anet Nanziri aka bisambi bitereka. Ndi mukyala mufumbo sinoonya. Oyina omwami wo akwagala ennyo. Yo handsome hubby. Talina buzibu abatumidde nnyo n'abagala mwebale kunjagala kunzizaamu ssuubi. Mwebale nnyo mwebale. Program za faziraba.
program aziraba. Oh, that's good. Okuva yayongera ziraba tayo ebirungo ayongeramu bwongeza. Naye omusajja gwe Jona. Olinga wanzijirira. Ayongeramu bwongezi ndoza kati kayogedde nti namaze okuyalinga out nanga nti kakati mikwano bannange nyongera okutumira abakyala mu nsi yonna kubanga amawanga n'amawanga gampagidde alani abantu bampagidde abantu baguze era ngambi nti wayoka nkwetende ne ku soda nkuletede ne ku soda aliwa obuuza nengamba alani omuntu gwe siwaako akantu kike nnyo lubampanga buwi kati nange nenga kanzije nkuweeko sukukwate tekako mu nsawo barakallahu fikum nkongedde na alindamu kati ebiryo jimpere gundi ali ku kamera kimu naye muweke mpale kimnana nsigo ofunye ekyebiri bagamba kabbo ka mwala kagenda kakoze eki ketise kadda kakola ki kajjudde kakati nange wemanga najja nenetikka lwaki sizanga nange netiseeko barakallahu fikum fikum barakallahu fikum barakallahu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala abarakatuh abandaba mwenna nyongero bagamba nti bane mwebale nnyo kunjagala mwebale nnyo okulaba omukutu guno gwa Cruise Exclusive abalokole abakatoliki mwenna gye muli mukama yeebazibwe tuli ne senga bisambi bitereka a very beautiful soul mukyala mulungi bwa smiling ogamba senga gwa ba smiling anga aina ka smile kasulako by the way namukwano gwange ali Canada eyo bamuyita nti Hope birungi yabadde ngamba omanyi yabadde n'ekivulaawo ekyalina Rose awo juzi e Canada nangamba naye lwaki bwe najja ye Kampala tewandaga bisambi bitereka nali muleseeko e Canada nga yanyumidde ne mugamba bisambi ebiku byatayagala kwe kuva e Uganda mbwa atambula agende Canada ala nyatembadde sisubira ntoyinza okwogera ekigambo nga lwaki saagala kutambula Katonda wange era nga bwe nalangirira nti ngenda mu July olugendo lukyuseemu luli mbadde ntegese nga ngenda gendera ku Ethiopian egundi Success Motors yakoze ki bawulidde nti nalangiridde ne wanga nti otambula otya ogenda naani konze sina gwe ngenda naye ngenda kwetwala era mu kwetwala kwange noonye engeri gye ngenda okusula ntya bana ekikijjo ng'otunula eno nze nti ebiwuka okunninya nedda tewali tolibuuka mama tebwe bikoola bye bintambulako Success Motors omukulu Yasin kati wayo nampita nangamba nti bisambi oyitako ko wano bofuna akadde waliyo ne mukwano gwange amuta Isaac era naye abaddewo Isaac abaddewo ennyo oya Isaac yankola ebintu masavu waliwo mukwano gwange amuta Madam Florence oyo mami owenkima abo bonna mweru bwati atukula bwati alinga ettungulu oli omwana omuwala atukula muto office ye tanaweza no myaka 32 office ewunya obuwoowo ne banne bali abana bawunyisa wa office kike nnyo office ya Success Motors ewunya obuwoowo bwe momomomomo nze kirisi kirabangako omwami oyinza okugamba sibe bannanyini ali so down to earth bannanga ali down to earth angambe nti oyitako wano konze mbadde nvuga nga mpita bbanda ne muga nti nga ndi kumpi koye nti ayitako wano episode nanga nti nawulidde olangirira nti ogenda Dubai ogenda na company ki kunza te company bye bikinze sibimanyi nti agency oba ye agency biki nangamba nti passport ogiyina ne muga passport bye bimu ku byenkolako eri gye nali nina ekyamazima nga bwe natambulako biri ebyeddedda eri expired yaggwako last year nangamba takati waki togikolako kubanga nze mbadde nteesa ticket ne visa ngenda kubisasula awo omugambidde nti ogenda naani kati awo era ndowooza ngenda kuddayo mugambe kubanga ngambye passport bw'ogimala byonna kola otya kubanga twagala kusasula ayagala asasule mangu tiketi ticket ezikyukakyuka no actually mwami Yasin tusasulire tiketi ng'obudde bukyali tonjogeddeeko ekyamazima soogedde nkyamuse alani nkyamuse nze basasuye tiketi kubanga bye nambadde ngenda kubisasula tiketi omukulu Yasin Success Motors ne visa aŋŋambye ebyo biri covered
by the company. Tugenda Dubai, tugende Dubai Mall, tugende Palm Jumeirah, tugende Sharjah, tugende Internet City, tugende Abu Dhabi, tugende kuma Al-Mamza Beach. Umanyi ko Al-Mamza? Aha, ngutwali ko Sheikh Zayed. Angambye ojja kuntwala angambye omuntu yenna gwe n'oba ogenze naye ogendeko mu kino ekizimba alina ekizimba bitayogedde Emirates gundi mall eyo Dubai Mall waliwo mall ey'amaanyi ennyo musanywa akumula simanyi alina engeri gyakyogeddemu nti ekyasinze mu nsi yonna abantu bayingira mu kintu ekyo ne balambula tekikoowe muli buli ekinyuma bangambye waliyo n'amazina abantu bakeesa ndowooza waliyo n'amazina nze nja kusulangako mu mazina ogenda zina mazina ki ngenda njagala agenda okunsponsoringa mpeeyo ku bipalepale njagala ebipale nga si bino ebinene mpale nga zinkuttekutte era ngenda kuzigula njagala kwambala ngenda kugendera mu njagala amazina ki kuba naligambye DJ Ram natugendako mu club awo njagala amazina zembadde ngendako nnyene mwana mu gavana heddi buuza abakanyama bali ku gavana bamanyi ebisambi bwatuuka baatuuse nze ndi muzinyi kyekintu kyesoka kyesinga okutegeera muzinyi amazina ogamanyi katonda wange nze ekyusa ekiwato oba ozinagana amazina zino enyima zaba eri wamala maama siri mukadde nnyo bwendo munnange nze ndi muzinyi nazinako n'agempaka munnange nze nzina amazina ebyaddala si katemba kale muyimbi ki gwoyagala owabavubuka ennaku zinakubira ku buyimbi obukunyumira omuyimbi oba akayimba nze nkubuulire yakayimba kayinza oba kunyumira nga tumanyi akayimba naye nga obeerawo n'okazinamu omwana yayimbye akatiiti omwana yayimbye akatiiti gwe abaana mwe kino kyo kiringanga kyoyooyo naye nze njumira obutiiti gwe ani ayina obutiiti mangu awandage obuti maama obutiiti bisanga nakayimba kabutiiti kakusanzeewa munsi muno abaana balina ennyini yayimba atya yagala obutiiti gwe obutiiti nga nti omwana nentunuulira nenzijukira obutiiti bwange bwennyamba nenga nti yayimbye kange naawe oyambala akatiiti amaama nyambala butiiti obwaka bwe buti katonda wange obutiiti bukola ki kajjasa obutiiti buleeta bukugamba bulabisa bulungi mu kisenge ewaata ekiwato n'oli bw'aba nga ayagala kwebaka ne bweba temugenze mu nsonga ziri era abeerako awo naawe wetotulo ne tujja ate kati obuliko busibuva ku buli obukadde bwe twabeeranga ne bwe batusibiza nga tugenda okufumbirwa tulina buno obwaka era Dubai njagalayo ku mayinja amalala nkole ku butiiti oyagala ki kale programu yaffe munange nno bifo nga tunagenda ku mulamwa gw'olunaku olwaleero abantu bangi tumanyi programu eno kinyuma nnyo ne tuconnectinga neki n'abantu abo abatulaba njagala otandika nga nkuwaki nga nkuwa olinawo ko ku bubaka obw'abantu bo wange mbuyina akodi ku program gye twasemba okukola abantu bo bagamba ki abantu boogera egundi nnyingi nina omukyala yazze naŋŋamba nti mwannyina yagwa eddalu mu 2018 paka olwaleero ali akasasiro lwaki ku mbaga wedding baleeta ebirabo bebazina bakwata ebirabo kati waliwo amukwasa ekirabo ate ye teyalinda mbu yasumulula ekirabo olwaba okukwata ekirabo bwati bagenda okwawa omugole bakutte bayoddeyodde bamukutteko paka olwaleero akyabulidde omusawo amuvumula emikolo kale tuwulirizeemu katono then ojja tuwa ku magezi waliwo guno gwenina wano ayina kyagenda otugamba then bwe tunaamala tuwummulemu katono ng'omaze otuwa ku magezi then tukomewo kasooka tuwulize ono asiibyo kyennyabo gyebaleko
owulira emirimu gyebale gy'oweereza tukulaba ku YouTube naye bannange ebintu by'onyumya bannange by'oyogera bituufu nze nange ekyantuukako nze nagenda nga nze no nalina mwana muto ndowooza myaka gyali ndowooza 16 nga bw'omanya abawala otandika okwagala abasajja 16 kati nenjagala omuvubuka yali musajja kale teyali muvubuka nze yannimba nti muvubuka naye nga yali musajja kuba nze namusanga alina abaana naye nga omusajja oyo yansookera nako ate era ye yanzijjako n'embuzi kati mweyo process ne mugiramu olubuto naye nga nali mu P7 nga ndi mu kyamusanvu ndi mwana muto sirina kyemmanyi kati ewaka ne bakimanya nti nfunye olubuto ne bamuyita omulenzi ne bamugamba ekifo ky'okukusiba kola bwoti nobwoti ndowooza jjajja n'abaako akasente ke yasaba omulenzi omwana wange omuzukulu wange alina eggendera bw'atyo kitegeera oleme mutwalira bwotyo nabamusabayo ku ssente ndowooza kati nga we bajja ewaka nti batwale omukazi waabwe yajja ne muganda we naye n'antwala naye nga bamusabyeyo kasente katono ndowooza saazimanya bazireetera mu bbaasa naye mukazi munnange nze kugambye n'omwana owange yafiira mu kavuyo ka Nazaala omwana yafa bana ebintu ebyo bye wanyumiza bannayenze ebintu wabinyumiza nenzikiriza kuba Nazaala tutuuka ng'omulenzi munnange yalinawo akayumba kasubi ndowooza yali 2.5 nga ndi mwana muto bantwala ewa Nazaala nze simanyi mukazi nga bamubuulira ebyaliwo ng'omutabani ng'omulenzi nze nali simanyi nti ewaka yalinawo era omulenzi oyo eyafunyisa olubuto ng'ate era newa Nazaala ng'era ayinawo omukazi naye ng'omukazi amulinamu n'omwana naye ng'omwana yanuba omukazi kati nze we bandeeta Nazaala teyanjagala era teyansiima kati nga waliwo omuwala omukazi yali mukazi mukulu nga mulinamu omwana omu naye nga yanuba Nazaala bwe yalabanga mutabani wandeese n'akuba essimu n'akomyawo oli omukyala gwe yali yanuba ne bamutereereza na mu kisibo kya mbuzi mbu mutabani we gw'aba ayagala nze tanjagala naye omukazi munnange Nazaala omwana yafiira mu ngalo nga Nazaala antunuulidde naye nga Nazaala mwegubako nze nagenda mu bufumbo nga ndi mwana muto sirina kyemmanyi nzadde bangira na wuzi bantunga na wuzi kuba bampasula ng'omukazi amazima ga Katonda tanfaako ate saayina maama wange yafa omukazi nga tanfaako nze nali nfudde omukazi nga talina yadde nga tanjagala nga mutabani we bwamulaba nga azzeeko eno mu kayumba kange ajja emmanju n'awuliriza bakola ki boogera ki Nazaala ng'ajja n'alumika emboozi bye twogera ne mutabani we oba nti oba tuli mu kikolwa ne mutabani we bannayo nze nga salina mirembe era omukazi yakomekereza bwe nali naatera Zaala bagamba mbu ekireego bakikola ki bakiroga mbu ndowooza ng'omwana onootera oba Zaala omukazi yankola kiri Nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba Marus Bridal Center bano bakugamba nti bakafulu mu kutuusa Gomasi na buli ekitambulira ku Gomasi kyonna oyagala kusuubula oyagala twala emu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba Marus Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne Gomasi nkugee bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba Marus Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba Marus Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa ennamba z'amasimu zeezo Marus Bridal Center
Esimu kasiakano kankwanjulye mami gadgets abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard, balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Omwana yamukuba kireego, nze sibimanyi, ndaba omwana aggwawo, omwana asebengerera nga mwekubako maama, ate nga n'omulenzi yawuliriza ebya maama we ng'ewaka tewali anjagala. Omulenzi nga yawuliriza ebya maama we na omulenzi nga ne bw'omugamba nti omwana mulwadde tafaayo, omwana n'akenena, omwana n'ajja emisuwa ku mubiri, omwana n'ayiwa emisuwa ku maaso mu maaso yenna ng'omwana yeebuse. Naye nga Nazaala nga ndi ku lugya wa Nazaala, naye nga Nazaala taligamba nti omwana ono muto agwazadde kuba olwo ebiseera ebyo nali nzadde muto mwana munnange nga ndi mwana. Nazaala nga mpitako n'akeera n'agenda n'alima nga tanyega nti oba omwana tumunaazeko ku ddagala bwe riti. Omwana bwe yali agenda okufa nagenda nennyingira mu nnyumba, nasanga omwana akanuka. Nazaala yali ayina Samuya waalima kumpi, ne mutwalira omwana ne mga maama, omwana nga yeekanze asirise omulundi gumu, amaaso gali waggulu. Nazaala yaŋŋamba zaayo omwana yeebake, abaana ebyo byonna babikola, naye ng'omwana alaze ekyeru. Nenkwata omwana wange Nazaala namuleka ku lubimbi ng'alima, nenzirukako mbanneyiba, nenkwata omwana nga nva waludda wa kugenda kayunga mu tawuni ntwale omwana mu ddwaliro. Era twatuuse omwana ku kitanda, olwatuuse omwana n'afa nga bamuteekako cupa za musaayi nga talina musaayi. Naye nga Nazaala waali, era Nazaala ye yakikola. Bwe twatuuka okuziika omwana yali ayagala nneme butaddamu kuzaala, kuba abantu bange bajja, basenga bange bajja ne bannona. Amalawo olunaku lumu omwana n'afa. Kati bw'afuna embuto zivaamu myezi 2 myezi 3, kati namba ngiterese. Bwe naatuuka e Uganda ngenda gimuwa ajje ewuwo. Basenga bange we bannona lukwolo lwennyini lwetwamala oziika omwana ne bantwala. Naye nga Nazaala mbu yali tayagala nziremu kuzaala mwana mu nsi yenna olw'okuba batanza mutabani we ssente mbu batanza mutabani we. Lwaki bantanza nze lwaki oba bakyogera batya mbu oyo omukazi naye bamutanziza omuntu, naye nga nali mwana mutate nali mu ssomero. Omukyala tuba tuziika omwana kuba bakitugambira awo ne batugamba mwegendereze nnyo obugoye bw'omwana engozi obusitula omwana obwo mubukwate mubugenderere nnyo. Omukazi oyo asobola okukakwata n'akasuula mu ntaana n'otaddamu kuzaala obulamu bwo bwonna. Era bwe kyali Nazaala baali bamaze oddo kitugamba nga amaaso tugamutaddeko era n'abasenga nga amaaso gabamu. Era bwe kyali omukazi bwe twali tuziika omwana, omukazi n'ajjayo akaleesu akasuuka obusuuka obubadde bulera omwana ng'ayagala busuula mu ntaana. Era ebiseera ebyo singa amawulire gaaliwo bandimukutta amawulire ng'ayagala nkome nneme kuddamu kuzaala mu nsi muno. Naye kati simanyi bwe kyali, era nafuna awo omusajja, embuto ne zivaamu nga buli olubuto lwenfuna luvaamu, nafunako olw'abalongo lwavaamu nga lwa myezi 6. Abaana ne tubaziika, neefunawo embuto nga embuto zeefuna lwe luvaamu, olubuto lwenfuna mu myezi 2 myezi 3 paka omusajja bwe yeetamwa ne tukola kinaawo ne twawukana.
kati awo ne ŋŋendako ewa jjajja wange nga jjajja wange akyali mulamu jjajja mwami azaala maama ne muyitiramu ebyo ebyali emabega kati jjajja oba yakola atya n'abaako ow'omuntu gye yansindika munnange kati nnina abaana bange 4 sirina nti oba kyennakola oba ki naye munnange kati nzaala naye nga bannazaala nze mulojja yanzitira omwana ate nga amussa omwana ate nga nange ayagala nneme kuddamu kuzaala mu nsi muno. Olutalo lw'abannazaala tumalire n'ono senga atubuulire ono mulala senga kugambye okuva we nalaba puroguramu yo gwe ne Alan Cruz butuufu mpulirira ddala nga ayogerera ddala okufuna ebinyiga ekisinga okunuma abaana bange ne kati mukaaba ndi musanyufu nnyo okubanga osobodde okunziramu osobola okubeera eno gye naddukira nga ndowooza oba nja kufuna obuwere naye nabwo sibulina. Abaana bonna abali ku kyeyo babeera mu kunyigirizibwa mu ngeri ey'enjawulo. Nze ebyokunyigirizibwa byandibadde biddaawo. Nava Uganda nga ndowooza ngenda kuwona depression naye senga yeeyongera bweyongezi. Tebaakoma ku kyakungobaganya wabula n'abaana tebanganya balabako. Mama wange waakubayo essimu omugamba kimu abaana bali bulungi ne bamuggyako. Mpulira nga mpita mu bulumi bw'amaanyi. Alan mpulira ng'akooye emboozi z'abannazaala kwa tusobola okuteesa kwogera ku bannazaala paka omwaka we guggwako ng'emboozi za njawulo kubanga omwana oli mwana muto mutabani waalumbye omwana amwagadde omusajja mwana agamba nazaala ndoza kyeyava tayagala agamba lwaki baatanza mutabani we okumutanza siringisi ndoza nga 3,000 baali baagala kutwala kiwedde nga kyabwereere omwana yali asoma mwana muto aliko embuzi omututte ate dda ovudde ku ekyo ate omwana omukozi ebintu omuttidde n'omwana naye ng'omutima gwo mugumu gwe abakazi balina emitima oli aba mugumu n'agamba nti omwana affe oyo tumanye tumusiirinze ate n'okumusiranya tumusiranye n'okuzaala tajja kuzaala babikolera ddala nazaala baafuuse bannazaala situmanyi bannazaala kubanga kati nange ndi nazaala ne bannazaala abalala bakyeyongera okujja naye lwaki tukola ettima ku baana b'abantu ku basajja ne mutabuuza batabani bammwe nti bannange omwana ono mukazi ono wamwagalako ki nozza mutabani wo mu kisenge n'akugamba nti munnange oba munnange omukazi ono maama mwagala lwakuba yali ampoomera ekyo n'okimanya nti obuwoomi obuli mu mwana oli n'omwana n'omulekera mwana mutabani wo mwawulirira emirembe bw'oyagala omuwa omuntu omulala oba aleeta omuntu omulala omugagga ennyo omanyi alanika nkubuulire bannazaala oba abantu abatayagala baana b'abantu abala bagamba ova mu famire enjavu bwe tomanyi biri mu famire y'abagagga ezimu sigamba nti buli omu oba twagala bwavu famire ezimu ez'abagagga nze nina omwana omuwala eyafumbirwa mu famire y'omugagga ng'era yali alina boyfriend we nga baavu nga baagalana abazadde ne bagamba nedda ekyo kimala omwana n'atubulako omwana yakanunulibwa naye yagenya omwana yagenya kwegamba yafuuka ekinjirinjiri yawubaawuba naye omwana yali mulungi ng'omwana mulungi alina boyfriend we baagalana ku byalo baagalana omu ajja kufumbirwa munne era omulenzi alagalanya agamba njagala kujja kukyala wamu ti yali mwavu nnyo ekisusse ng'abantu abayinako bwe baategera ne bamugamba omuwala nti ye kati omulenzi
bateesa n'omuwala kukwata ebbaluwa eno egende ewa ssenga emikolo gitandike ejyamangu newabewo ono bategedde kati bagenda omuwala agenda okuleeta ebbaluwa nga bamubuuza nti mulenzi ki gwogamba okuleeta nti oli mutabani wa gundi bambi bwati ne bwati yakomawo abadde Kampala era ayagala kujja kutandika kukyayagala kuyita ayite mu mitendera gyennyini Nazaala ng'agamba bba omuwala ono yali awulira ng'amugamba eyo famire nga baavu nnyo tetusobola baavu nnyo famire y'omuwala omulenzi bwajja sonywa omulenzi bwajja okukyala ew'omuwala nga baga nti tufudde ono omuwala ono binaku gwatugamba mbu yegundi bwati ne bwati nedda Nazaala maama w'omuwala agamba taata w'omuwala ng'omuwala awulira naga ffe tetusobola kuddira mutabani wa gundi oyo yajja wasa muwala waffe Nazaala n'agamba nti ekyo kikafuuwa okujjako nga sinze nzaala Mariya nti kati omusajja nga muga kati banne tugenda kukola tutya oli ye mwana munne gwayagadde ate singa asobodde okujja n'atweterayo ebintu nti agenda kujja kwanjwa nambaga nti nedda gwe taata ebintu tobimanyi mwe mubeera basajja mugenda ne mukola kasammala okuzaala temumanyi biki biddirira ekyo kindekere munnange nga Nazaala akwatagana na mukazi munne nga mugaa nti muwala wange yakula atuusa okufumbirwa tukoze tutya abaako omukyala munne gwalaba kati mukyala munne amugamba nedda nina mutabani wange ali mu Kampala omwo mugagga muvundu ayagala kuwasa lwaki omwana tomumpa kale banne nga twegomba dda Mariya mutuwe koye nti musoko oyogere n'omusajja koye nti ate waliwo obuzibu nange omuwala aba akyali awo bateekateeka neena ebigambo abiwulidde ayagala kudduka ayagala nakwetuga bwetuzi naye oluvannyuma ennyo bamutegedde kwegamba ebintu bibadde awo ku mukolo naliko ogw'okwanjula omusajja nga bamuleetera omusajja omugagga nga bamuliisa ebigambo nga bamanyi benakuliisa ebigambo ate kati oyagala ki emmotoka weeri bagenda kuleetya ssente omuwala nga bamukuba ssente omuwala nga bamuteeka mu ssente bw'atyo ng'aliko omulenzi we nga ganze sirina kyakkola mbuuza ki ekyaliwo okukwanjula kyekyaliwo okukwanjula omusajja teyalabikako yaweereza kifaananyi twabako batuuse tuzze ku mukolo gwa munnaffe ku kyalo tubaddeko omukolo gwali gw'amaanyi nnyo baleeta buli kyabugagga kyomanyi mamotoka baleeta buli kyabugagga kyomanyi buli kintu entebe zifiriji nga nabaana buli kintu kyonna tanka z'amazzi baleeta tanka ey'amaama yani maama yafuna ebintu taata yafuna ebintu baleeta omutwalo nga gwego tugenda tukoga nti bannaye kwanjula bali abeeri bajja bakimazeeko nga bayiwa ssente omugole azinye mu kidala omugole tamanyi nga byagala okufaananamu ono eyali mukaani aŋŋume exactly nga bwewabiraba mukwano ekifaananyi si kyebaleeta ne bateeka mu ntebe tasobodde kujja olw'emirimu egimutataaganyizaamu atyo ng'omuwala awulira abantu nga bagamba tekisoboka nga tekijja kitya kino nga n'omuwala bimusobera teyakimanyi ako nti bagenda kuweza kifaananyi munnaye nga babudaabuda muwala kukakkana ng'emikolo gikola kitya ng'emikolo giggwa emikolo bwe gyaggwa ng'ensi egende tuwuniikirira banenze saba nk'obufumbo bwa kifaananyi naye olw'okuba nali nabuwulirako eno e Kampala kubanga bino si bya myaka gya wala nnyo nnyo munnanga omuwala nga bamutwala embaga ng'etuuka era embaga bwe yatuuka nga bagenda gikolera wa Kampala eno yali ya DCC yali ya church bana b'amateeka nga batwala muwala nga bamukuba kadaali ng'ebyenda bimwetokota kola omugole yalabika e Kampala naye nga bantu be bayise batono ddala bantu balinga 50 bagagga banne omuwala bwe yatuuka mu nnyumba mu maka omuwala addamu amagezi anyumya binyumya after nkubuulira omuwala bukyagenda mu maka teyeegattangako na musajja lwaki oli teyeegatta na bantu omugagga bwe yatuukayo yamala emyezi ng'egi nga bamuwa bedroom ayina mwabeera noona ayina waali naye ng'abeera agamba abamu ku babeera waka oli omusajja mugagga muvundu ali mu Kampala muno ng'abeera bagamba omwami wange ali luddawa naye ng'omwami bw'ajja waka ayinza okusula mu lubiri nga bonoolaba kati nga bonoolaba omugagga waffe owa hamu ng'alina amaka ge gali eri
noono buli kimu akifuna alya anywa naye nga tasinkananko bbaawe bw'ati ng'omwami mu kisenge naye ng'abeera abuuza bannange ngenda kukola ntya nga njagala omwami wange njagala mulabako aba akyetooloola ebyo byonna mu myezi 3 abuuza omuwala agwa ku kifaananyi mu bedroom ye owulira ekifaananyi nga kya mukazi nga baamukuba kadaali agenda okangala ekifaananyi nakati ekifaananyi abaako gwabuuza kubamu abaamuleeta abuuza nga bwe naasanga ala nenkubuuza onaani kozi sikulwisa eyo ng'oyo omukazi ye yali yakamala okufumbirwa baamutta nga mu nnyumba mwali mwe bamuziika nga tebamuziika ng'ali mu keesi mu nnyumba mwali abeewaabe w'oyo omukazi oba bamanyi oba tebamanyi naye ndooza tebamanyi omuwala olalaba ekifaananyi bwati abuuza bano nti yaani bw'abuuza ono n'amugamba bino ate ono amugamba birala omugagga n'ategeera nti ekyama kizuuse koolo yalabika ekiro n'agamba muyite omuwala ajjandaba nti bujjala tegakundaba omugamba ajjandabe omulenzi omuwala ng'avaayo ng'amugamba nti binaku badde tondaba badde siriiwo naye ensonga eyakuleeta yeena nti yeeruwa nga bamulaze bamututte mu kasenge nga muli mu keesi ng'amugamba nti gw'obadde weebuuza mu kifaananyi si mulala ono nga babikkula keesi omuwala mwali yeebase omuwala ng'afa omuwala ng'azirika omuwala ng'ayagala okuzirika okufa ng'akaaba nga omusajja mugamba nti kino guno gwe mulimu ogwakuleeta kolaki kujja kulabirira munno mulabirire munaaze perfume ziri wali makeup ziri wali buli kintu kya bugagga ekikola ku mukazi kiri wali akaviiri buli lunaku olina omukyusa simanyi olaba akaviiri buli lunaku olina okumukyusa bino byogera firimu si firimu byaddala omuwala ng'akaaba omuwala ng'amugamba nti tokyali kiseera kyakaaba era mumukuume mubeerewo buli kyabugagga kyonna ojja kifuna bwino bweyagala mu motoka n'abe wammwe bajja kufuna buli kirungi era essaawa yonna tugenda kutwalayo emmotoka taata waavuge ku motoka ekyo kyonna era byonna nga babireeta ekyalo kiri kyakyuka akantu wali waakyuka naye nga tebamanyi nga tewali awuliza muwala bamuggyako essimu omuwala nga atandika kulabirira mufu nga tewali wadde woyinza kutolokera gali amaka amagagga agasoba agayina square meter nga tolina bwoyinza kutambula n'oga nti odduke nga tekisoboka ng'alina kulabirira muwala oli gw'alabirira bwamutekako makeup bwakola atya ate nga bwamusenge bwamala omulabirira nga lokaddayo eyiwe gyasula ng'ono omusajja omugagga ng'ajja noza n'alambula ku muntu oyo n'agamba nti ye era lwamukozeeko obubi ng'amugamba munno wamukozeeko bubi omwana n'atulugunyizibwa mu maka muli nga tebamukuba ng'ali muli naye mbuuza avaamu atya ebyokubinyumya avaamu omu ku baamuleeta ng'amazeemu emyaka 3 naye akola omwo omuvubuka atuuka yeegomba omuwala n'amanya ekiriwo nti oli baamutta n'amanya ekiriwo nti mukuttibwa noono ajja kufa era bw'afa ajja kusikira munne n'akitegeera ate nga omuvubuka ono naye yeegombyemu ku mukyalo ono akimanyi teyeegatta n'oli era teyeegattako na musajja oli abagagga bannemukaba abaana abawala babuulira ebigambo bino mwagala nnyo omusajja mwavu nze njagala omusajja wavuga era bamu bamanyi okunku njagala omusajja ng'alina emmotoka nga omusajja alina ennyumba omusajja nga yeesobola ng'ate mugagga muvundu nze bye njagala abawala babasaddako okufa babula wano ku university story ebadde ku TikTok ennaku zino ng'omusajja akwana abawala bw'abatta bituufu ne bamubuuza obatta obasuula wa n'abatwala story kweri ku TikTok oba ngirabyewano
omusajja akwana abawala bw'amala bakwana n'abakozesa ng'abatta bamubuuza lwaki obatta ensonga ze poliisi yezirina byabadde ku Bukedde TV. Omwana omulenzi ng'atemya ku muwala teyamutemyako. GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna. Tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa, steam bath, sauna ne massage kwosa aerobics byonna afuna bya bwereere. Tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo. Tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano okusumbukana n'amadaala. Ku GNS Plaza kuliko ne woofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso. Essimu wandiika noti 772 976 628 oba noti 7 noti 6 7 noti emu noti. Introducing Mapalo Period Pants, a disposable sanitary pad, good for heavy flow periods and maternity, designed like pants that are easy to wear with 4 layers of cotton. They're leak-proof, comfortable, highly absorbent, breathable and affordable. Very good for the night with no worry of spotting. Whether you're at work, at school, at the gym or traveling for long distances, Mapalo has you covered. Simply dispose of them when done. It's that easy. Get yours at retail shops, supermarkets or pharmacies countrywide, or find us at Cherabo Complex, room 213 and 316 Bukoto Chisasi Road, or call us. Teyamutemyako ng'omwana omulenzi kiro ng'ate omusajja oli yeesiga nnyo omuvubuka ono nga bw'onoobeera ne nno manejaawo buli kimu alina okukimanya ne bwe weebasa omanya nti wetasobola kunvaamu ng'akwata muwala ng'amuddusa ng'amuteeka mu mmotoka kubanga omuvubuka oyo abadde alina access efuluma ekiro nadda n'ekiro ng'amukuba mu mmotoka ng'omuwala amugamba omutwala wange amugaa tonyega kigambo n'ekimu nze mmanyi naye ng'amuteeka mu mmotoka ng'amuvuga ng'abaako gy'amusuula omuvubuka aba akomawo wano ku luno oluguudo ki wano wano ku express emmotoka ng'eyingira ebibaati teyasigalawo instance yakagwawo nga wiikisi 3 emmotoka yonna neggwawo n'afiiramu ng'amaze okutuusa omuwala amusudde teyamugamba nti nkuleese nkutaasiza talina kyeyamunyega wabula yamuvuga buvuzi ndoza n'abaako wamuteeka n'amugaba oba nadda awo tesaamanya omuvubuka yafudde nga tannatuuka kuddayo. So bwe tuddako emabega eri omwana omuwala ebya Nazaala bye yayogera abaana abawala kasita ofiirwa omwana bebi n'oba ozadde omwana mu ddwaliro n'afa ebiseera ebisinga tokkirizibwa kuziika mwana nalulira akaliro kamanyi the code umbilical code ebiseera ebisinga umbilical code eyo toziika nayo omwana kubanga oyinza okubonaabona n'okuddamu okuzaala oba omuziise n'ekirira kyo kyonna. Engozi ogina gikola otya enki akaliro kasalako tokasalako ebiseera ebisinga omwana asobola okufa abamu bavaamu embuto abalala ne bagenda nabyo era ebiseera ebisinga abasinga bafuna nnyo ebizibu nazadde omwana n'afa ne bamutwala ne bamuziika n'ekyo ekintu abalala basobola okukasalako bw'oba n'omuntu ategeera ayinza okuga nti tukasaleko ako kabeere kokka bakasuwa busuzi mu lusuku ne bakafugika kati omwana bw'agenda n'ekirira ebiseera ebisinga osobola okubonaabona n'okuzaala oluusi obutaddamu kuzaala awo essuuka engozi y'omwana bw'omuziika nayo nayegenda nayo ebiseera ebisinga oyinza obutaddamu kukola ki nako kuddamu kuzaala. Lwaki? Anti Katonda aba balina ebintu bibalogeddeko kubanga omwana aba afudde. Oli akiisa atya? Lulimi ki olwakiise? Ngozi. Agaba engozi z'omwana. Alina olulimi lwakiise oba omwana ne bamutalika oba omwana ne bakola batya? Sikitegedde nze mpulidde ekyo. Kale tugende mu maaso. Kale obusuuka katwogere ffe mu lulimi. Mu lulimi lwe bategeera. Munnange abantu balogera nnyo ku baana abato abafudde nnyo abamu bamanyi n'okuwa amadagala ffe twazunga mu basawo eddango lyakugamba nti oyagala osiba omusango oyagala osiba omusajja omwana ono lwaliddamu okwogera
omwana oyo lwaliddamu okwogera n'omusajja lwaliddamu n'alekerawo obwenzi oba kino n'akola bwati ne bwati ku malaalo g'abaana abato bakola ebintu ku baana abawere nga tannayogera mukwano tomanyi bingi kati omwana wuuyo muto omukozi ebintu omulemeseza omusajja ate ozizza oli omukazi omukadde kale bw'oba omulemeseza n'oleeta oli omulala mulekere emirembe wakiri atambula azungera ensi obadde mwafumbirwe munnange nedda obugagga buno bw'oba tomanyi gye bwava ebiseera ebisinga beera stedi situganye ssente ffenna tuzaagala era bw'osanga omugagga ennyo bifeekeera gwe n'oyagala oyingire mu maka olina okumanya nti ogenze naye ebintu bibiri byogenda okusangayo ebirungi oba ebibi abagagga bw'osanga abagagga nga musajja mugagga naye nga talina mukazi anoonya muntu wakuwasa nfunire omuwala ow'okuwasa totawaana teri muntu abulwa mukazi teri muntu abulwa musajja omuntu yenna bw'aba mugagga nnyo ssente azirimu naye nga talina si mufumbo anoonya bamufunire ebiseera ebisinga bw'aba n'ebizibu anoonya bw'anaagenda okutuuza mu bizibu bye akuteeke mu ndagaano akuteeke mu saddaaka ze kuno kwazzeeko omukyala omuwala mbadde nnoonya mesagi naye embuze ali mu maziga mayitirivu ali mu nsi ebulaayi eyo gye sijja kugamba nti nsi kubanga pulogulaamu agiraba nnyo naye yali alina emyaka gyali 17 ng'asoma bw'akola gyali emyaka 24 ng'akuze ali mu ofiisi alina w'akola bw'akola kakati boosi we amugamba mbadde njagala ongendereko mu kibuga ogenda ongulireyo gomasi bw'ati nangamuwa ne ssente bw'oni Kampala wano ogenda mu kibuga ogenda ondeetereyo gomesi ondeetereyo ekitambaala ondeetereyo na buli kimu ekigenderako omuwala ng'abireeta bw'amala okubireeta ng'era amugamba nti bintwalire babitunge nga bagenda babitunga nti babitunge ate omuntu oli yenze simumanyi munnange ogenda kutunga nti nedda era omuntu alinga ggwe simanyi owulira omuntu alinga ggwe komuwala nti kale ng'agenda bamupima gwegenda bakupimeko omuntu yenkananga ggwe bwe bamala omupima ng'omulenzi agamba manyi omwami ng'agamba omuwala nti bamaze obbire omukama wange ebintu babitunze gomesi zizino ekitambaala na buli kimu n'ekikooyi nga muganyambaliramu awo tulabe tekako ku ngoye zoyambale omuwala ayambala nga bwe kimu asiba bulungi nnyo nga n'omugagga wamuteza tamukwanangako mutereeza na buli kimu ng'amugamba nti bannaye ng'onyumye nnyo ebyo kambikuwe oli gwe mbadde nkugamba nje tujja mumugulira olulala nkuwadde gomasi n'ekitambaala simanyi owulira nnyo kati ku luno gwenjogerako alina emyaka 42 taddangamu kufumbirwa taddangamu okufuna musajja wadde amwebakako bw'ati yadde omulalu gomesi gye baamuwa gye baamusiba emizibu ne bamufumbiza emisambwa genda mu maaso naye tunzika ekitundu kino ekisooka nga tugamba nti bambi bannazaala ababi muve ku baana b'abannammwe nga naye bw'oyagala ababo n'oli naye bw'ayagala owebwe bw'oyagala osiraanya kubanga n'ababo bazaala nabo bagenda kufumbira bafune bannazaala eri ate ebyo ebikolimo bitambula abaana bafiiriddwa abantu bavuddemu embuto abantu bali mu kufa ne baamulamu nabo nazaala ng'omutadde naye ebbali ne baamulamu bonna byonna gye bali awerekera nnyina kyayogera n'agamba nti nedda ekintu kino tukikola omuntu ono tumusiraanye oba avaawo aveewo eri abantu bamuga okufa layisi nnyo okutta omuntu amuta n'asiga nga ali emmere neyagala okweyagala awo wenyini we twagala okusooka okuwummuliramu bwe tukomawo tutandika ku mulamu akisenga bwe tukomawo tutandikirwe ku mulamwa ndowooza gw'abasajja abasajja bakola ki abasajja batwagala
naye ng'oluusi abamu balina ebigendererwa byabwe ng'oggyeeko bino ebyabitwogedde ebyabagagga na biki abasajja batambula oli n'agamba nti mukazi ono mpulira njagala mwesibireko ate era n'abakazi nabo abakazi abakola amalogo omusajja mwagala njagala mwesibireko aleke kutambula awo otandikira mu kitundu kyaffe kiddako Alan Cruz gemanya Cruise Exclusive gwe mukutu tuwumulemu katono tugenda kubayo obulango nga 3 2 4 tukomewo tovaawo wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kaweweera ng'aka bebi tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo buguzi akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulira akawunti n'emitwalo 5 gwe Munnayuganda yenna weevugira emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Ginger Road okumpi ne bondi ya Coin okuliraana Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo Jjala. Essimu noti 7 noti noti emu 2 noti 67 noti ne noti 784 993 2 noti 2 noti 7 noti 7 787 65 noti oba noti 781 818 443. Success Motors. Walk in, drive out. Okay. Kale mukulikireyo ddala mu bulango bw'abakama baffe obwo. Nkyali ne Ssenga Bisambi Bitereka gwe ndi nayo olunaku olwaleero tuli kugezaako okulaba nga oba oliawo ffene ensi yaffe ya .com ebintu ebimu bye tubuusa amaaso bo ng'abakulu Mukama bawangazizza ku nsi eno balabye ku bintu ffe ebintu bye tulanga ebyokusaaga oba oliawo oyintandika obbiwa amaaso n'obbeyongera amatu. Ssenga wanje mukwano sofa tetutambudde bubi mbadde njagala olambulula omulamwa gwaffe bulungi mu kitundu kino ekyokubiri. Ekitundu ekyokubiri ng'obuli abawala n'abalenzi ebimu ku ebyo bye tutamanyi. Abaana abawala abali eyo naddala fumanyi ffe we twakulira oluusi abakadde baffe baatubuuliranga ebintu naye tetwabirabanga ku masimu kubanga amasimu gano ga WhatsApp ani TikTok tebyaliwo. Kati tulabye ebintu bingi nga bihapeninga ebintu bino ebihappeninze bituyambyeko okubanga bitubuulira senga okiyandi kugamba okisanga ku mukutu n'ogamba nanga kino kyatuusewo kitya n'obuuza era tulajana kino kyatuusewo kitya kino kituuse kitya n'obunya n'ogamba Katonda wange kati ffe mulimu abakyala nga ye agamba bannange nze omusajja ono mwagala okufa obufi naye nina mwesibirako mu kifo ky'oluusi kiyandibadde atereeza empisa n'agamba nti kantereeza empisa n'omwami wange nina okukola bye nnina okukola n'okulaga nti nno omusajja anjagala ennyo kamuteekemu ku ddogo. Abaana abawala batambudde mu basawo abasajja balinga 35% ate omusajja bw'aloga alina engeri gy'aloga n'alogera ddala. N'ebintu by'okuloga bya kikazikazi mune n'abasajja balogera ddala kati olimba. Omusajja agenda bulungi nnyo n'omulaba ng'ateeka eddagala ku ssemudondoli oyinza n'omukwata ani ku ssemudondoli n'ateekako eddagala n'alikusiiga omukazi omusajja nga yasiiga anti ng'asinga omukazi ebiseera ebisinga n'amusiiga n'ayagala amusiranyiza oba n'amuta n'amuleka nga mbeera kyageza kuteekawo ng'ateekawo embeera egamba toliddamu kufuna muntu akukwana oba okuddamu okuzaala mu musajja omulala. Bakwata eddagala ne balisiiga ku ssemudondoli bo teribasiiwa ku ssemudondoli ate eddagala lisiiwa kyeddagala si lisiiwa ebisiiwa gyebiri naye eriyo eritasiiwa kati ng'ajjako ettaala
nga jaketaala kati goyinza okubiraba n'obiwulira oba wano nga weetereza semudondoli omukwata omunyweza omugiragira n'osangako obuntu n'obulaba n'obulaba nokaba nange omusajja yaafaaki oluusi ng'akuziba omumwa oleme kumanya bakazi be bayagala gwe n'akuteeka wano n'akubukalizaawo ebintu by'eddagala abaana abawala eddagala njala nkubuulire Alan abasawo abaganda abakola gye bali besinza kugamba nti bano naye abaferi abeerimbise mu busawo bw'ekifere abakuwa eddagala bali 92%. Nkubuulire 92% n'ogendayo n'omulaba n'omuganda omusajja wange ng'ayenda nnyo mbadde nsaba ontaase ompe eddagala bw'akuwa eddagala liina kyerizaala ekirala omusaba ddagala lya musajja wange kukwagala omusajja n'akufuukira ekizibu omusajja n'akwata abaana omusajja n'afuna embeera endala nga buli kaseera ayagala kukolera mu bantu tokirabangako wagenda ew'omusawo n'ogenda ku musawo ofune eddagala omusajja wakwagala ennyo katonda wange omusajja n'akufuukira ekizibu nga ne mu bantu ayagala kukukoleramu kubanga wakola eddagala ng'oyagala omusajja oyo akola eki akwagale muba muli ku mukolo mbaga oba mukolo oba kiki semudondoli n'asituka n'atandika okuga nti tugire ndoza sawa ezo abatalaba ye abalaba nga waliwo amasuuka awo bulangiti kiri mu ggwanga Uganda kati oli aseka ki anti aseka mbogambye omusajja omulabirawo ng'asabira mu bantu omusajja ng'asabira mu bantu jangu otuule wano ate bwe olwawo ng'era asituka nga atandika kwekola bintu ngene bw'asitula ekiwato eno alinga ateekamu eddagala limuli bubiri musitudde kati ng'olina kukola ki ate kukola ki jatugende ogenda omusitula nga semudondoli ali mu bbanga bw'ati bwe muba kwanjula mu kanzu bagenda okanga kukwata alinga nsolo ng'akweteekako bw'ati bwe tomanyi kiri mu nsi omwala omukazi yeebakamu katono bw'ati bagenda okuya oluba otula okugamba nti tumubba adde ayagala nnyo bikiki ogenda okuya nga omukazi atandika kwekola bintu ng'atandika okwekola ebintu ng'ayimba luyimba lwa ggwanga ali mu tulo ogenda omukonako bw'ati ng'ali mu ebyo tebiriiyo gwe tolina kyomanyi nze nalina omukyala mukwano gwange nga buli lwasumagira twanoonya omusawo atuvumula n'atubula simanyi mukwano gwange kyaliko nga ne bwasumagira bwati atandikirawo oluyimba lw'eggwanga katono nnyo ne bwasumagiramu si kwebaka okusumagiramu bwati nga bonaga nti osumagira atandikirawo nga tene wansi ekiwato kikyusa tulina omusawo gye twagenda emukono eyo omusawo naye oli yali naye gwe amasawo tomanyi basawo watega musajja olesa eddagala omusajja walekerawo obwenzi abeere mu nnyumba omwana atandika okulekeraawo okukola okugenda mu kibuga ate omuduka kubeera mu nnyumba aleke kwenda n'abeeramu naye nga ne bwalaba omwana bwati owuwe ng'amukwata nze nina omusajja yali mundeeba wano Ssaalongo yakwata abaana be bato myaka egi mukazi we agenda okuva mu ddiro bwati yasanga ali ku mwana ng'omwana alekana akabeera omukazi yawuye omwana kanyibuyu yamusanga ku Ssaalongo Ssaalongo alinga atalaba ekitabangawo agenda omukonako gwe omukanga amukoneko n'abaguka bwati omukazi najjukira nti nina omusawo gwe nagendako essaawa ennaku ezo namusanga sayidi z'ennakawuka so nze mbadde ngamba bwenti ebintu byonna abakyala twagala nnyo eddagala ly'okukendeeza obulogo oba eri omusajja akwagale weetegereza eddagala w'olijja olaba basawo bennyini b'otuukako n'omugamba nti nnonya eddagala n'akugaba bajja kukwambulula kiro
n'aliteeka n'alisiiga ku ssemudondoli n'agamba nti nsookera ku ggwe. Abasawo Abaganda agamba nti asookera ku ggwe ddaka kandisiige kuno ogende nkuteekemu ebirungo. Balina bitera ku ssemudondoli. Abisiiga ku ssemudondoli kuno ojja ogutuuleko bulungi ekirungo kyonna kyonna kinoge bulungi kati gwe boddayo mu maka osange nga buli kimu kiteredde. Abaana abawala mugenderere gye mujja amadagala. Ojja genda okwata eddagala olijje ku musawo mb'oyagala omusajja omujje ku bakazi abalala omwagale wekka omusajja akufuukira ekizibu ne ku mukolo yeewaawulira nti wano ng'abaguka bw'aba toliiwo abaka muntu mulala. Ate abasajja naye kyetaagisa okola ki? Okulogamu omusajja. Ombuuza oba nga bakyetaagisa? Kubuuza kyetaagisa. Oluusi kyandyetaagisizza naye ensonga enkulu eyasinga okwetaagisa kubeera nga oyina package gwe ng'omukyala kati okwoyongereza empisa naye nga package ebirungo bonna wana kyekyo. Okitegeera? Kubanga obwenzi omuzimu gw'obwenzi omuntu we gumuteera n'olowooza nti ali kuggwa wekka mu nsi muno olina okuba nga walijja ndo za Tanzania. Naye bw'obeera n'ebirungo omusajja wo tasoba aba akuwa ekitiibwa, omusajja wo aba akwagala, ate omusajja aba akuwa. Ebirungo bye biriwa? Ebyo ebirungo binene nga si kyekyo nga gundi wazikola bulungi nnyo buli kimu kyonna kyekyo. Egundi wagikola bulungi nnyo eyo nga gy'oyagala Dubai okundaga ewafumuuka gundi amazzi ago kyekyo. Egundi nfunda bulungi emyumyudde bulungi emyumyula ekola ki? Emyumyula bulungi nnyo teriimu yadde gamba nti ono omuntu akyukirayo ng'ali ku round about. Okitegeera kye gamba? Weegira omukazi osanga omukazi nga osanga omukazi nga alina ebbeere bana bakyala twagala nnyo abaami okutuyonka ku bbeere. Nosanga omukazi nga alina ebbeere naye nga lijjuddeko ebirevu tobisalamu kubanga olesewo obutto bwa mwami. Okimanyi nti abasajja babeerawo ne batandika okwesokoola mu kamwa yajjamu ebyoya bya gundi. Kiki ate kiweetegereza? Tulaba nko bakyala balina gundi tebalina nabanno alani ayagala nnyo ebyo byokwetegereza. Abakyala tukanye buyonjo nakweteekateeka kumanya nti ebintu byonna ebirungo byonna tubirina. Naddala abaana abambi abawala abali ab'omulembe guno tebalina basenga. Senga agezaako okugamba nti abenga akubuulirira ate ayagala kukudibya budibya. Omuntu n'aba ng'agenda kukyala akuleetera omusajja n'okwata eddagala n'onaaza omuntu oyo eddagala oba omunaaza lyaki. Bannanga abantu tukendeeze ku madagala agafaanana bwe gatyo. Buli kintu yonna n'olowoleza mu ddagala. Abakyala weetereeze. Abakyala bwe omanyi nti ono mu kifuba Katonda yajja n'akwetako ebyoyayoya bijjudde ku mabeere omusajja ayagala ayonke ku bbeere naye nga wenalina bijjudde ennywanto yennyini ejjuddeko ekizigira ky'omwoya bwe guti oyagala ayonke ebyoya bigenda mu mannyo g'abasajja yeesokoola ennyama yeesokoola n'ebyo ebyoya abiddeko ati kwate sheva bulungi obagenda wa tubu gyeziri omuntu mwe oyagala bakuyonka ebbeere bijjudde omwoya omusajja atamulenga mu kamwa kolena akakoyo okajjamu otyako ezenviiri ezo mwebate bote okajjamu emirundi emeka asigambye nze ala nino olabika nedda tuli mu kuyigiriza tuli mu kugira abantu kabatemaga okole kavaamu simanyi abakazi bali luno baagala nnyo bafuna ebyoya mu kifuba birina bibirimba babyagala mbu akatto k'omwami abakazi baagala ebyoya mu kifuba ate nga natural waliyo abawala abali heyali eriyo natural abantu abo naye n'abalina ebyoya ku mabeere kuno olw'okuba nti oyagala baliyonke mubijjeeko. Tuli ku Cruise Exclusive, tuli ne Senga Bisambi Bitereka, tuli proudly part of Mami Gadgets akugamba nti takao ku Pioneer Mall ogulire abaana toys ez'omulembe bayina ebimundu bayina bino bi Spiderman zino tabs bino buli kyakuzanyisa kya mwana biddole bimotoka byonna
Pioneer Mall buuza Mami Gadgets bajjamu kulagirira edduuka liri stocked bulungi nnyo nnyo tolina ky'oyinza gendawo eky'omwana nekikubula Marus Bridal Center ku Net Plaza naye abeerawo ng'akutegeeza nti tawufuna eggomasi ez'omulembe oyambale ku mukolo gw'obeere nga toswaza kintu kibeere nga kitambulira ddala bulungi ddala tukyeyongerayo ne bisambi bitereka senga waffe mapale pads ziriwa nga nagamye njagala kugula mapalo pads zino nina kuva wano olwaleero nengena nenfuna mapalo then bajjamu kuleetera wooli kubanga ngenza okukeera mu bokisi ezadisigaddemu Kim yaziwadde muwala waddeyo kusomera nzaagala abaana badda kusomera nange kenyini nyinzeetaaga mwazikosezaako mpitirivu mpitirivu yakutuuse yantuuse teyantuuse eno agigezezzaako nepasuka naye abaana bazikozesezza ne bagamba nti zibakolera bulungi kati Kim asekaki nze simanyi kyatuuse ku Kim alabika alina gwe yayonka nga alina ebyoya ku mabeere ekintu kyenye omanyi omuntu ogerera ekintu ekyo nekikusobera anaesenga anyway mapalo pads abasponsor affe balungi nnyo naye nga mama ogambye mapalo pads wazirabye kusenga nungi n'abaana bazikosezaako nnyo era baŋŋambye bw'osinkana Alan Mamireeta nkonze sente nzize nazo yaŋŋambye ajja nazo nedda ogenda kumpa sente nze ngenda zikufunira sewali buzibu ngenda tuma abu azifune azikuleetere tugendawo mulamu katunonyo bwe tukomawo tunzike show yaffe senga ng'atubuulira lwaki abasajja ennaku zino beegumbulidde omuze gw'okuloga bannanga abasajja balogo nga bagamba nti olugambo lw'abakazi nosanga omusajja ng'alina olugambo kati ennaku zino senga agambye abasajja balogo nnyo kyekiroza abasajja so tukyeyongerayo ne senga waffe bisambiteeka mukulikeyo mu bulango babakama baffe obwo buba bungi naye nagezezzaako okulaba nga kali kiri kye tubadde tukubanga tukuba obulanga kati tubugattanga bubiri nange nga tetunaba kugenda nina omukyala mpeereza message mbadde nzija mu kkubaawo message kange kunyumizeeko wano katono nnyo buli muntu alina ebizibu bye bannange ng'oyinza okugamba nti ebizibu byogenda okwogerako bino naye nga waliwo alina ebizibu bye n'agamba yagiwandiise awandiise buwandiisi agambye atya funa gundi galubindi ekituufu wakitegedde nkulaba ozisikasikabooti kituufu kakati asoose naŋŋamba wano my name dash I work in dash I have your interviews with a young man called Alan and have been inspired. I have always watched your drama Sweet Whatever. Now on the side of health, my daughter developed a serious problem of menstrual cramps some years back. It went on for long until it became so serious and she got scans and they discovered big cysts on both ovaries. She went to a hospital in Kampala and the doctor recommended a simple operation to remove the cysts only. When she reached the theater, they decided to remove the ovaries. Now, what saved her, the nurse who was in the theater was our neighbor, who said, "Doctor, before you remove the ovaries, let us call the man first." Then I was called and I dashed to hospital. But unfortunately, the doctor had already removed one of the ovaries from a young girl who has never given birth. So, mchala nangamba ayagala kundaba. Akantu ako nga situnaba genda wali. Kampisizaamu si bulungi. Kadire mwatamanyi luzungu kafunze. Kafunze. Mwana omukyala alina omwana we muwala muto. Omwana muto ali mu senior tebyawo. Ebimu bisobye mibuukabuuka kubanga abaala ba interviews ayinza okiraba. Omwana alumwa cramps bana bakagenda mu nsonga. Omwana alumiddwa nnyo buli lwagenda mu period alumwa okufa bamutwala mu sikaani basanga ovaries zino ziriko cyst. Nga Dr. Omwa mugamba nti katugenda kukola muka operation tujjeko cyst ezo zetulabye. Batuuka mu theatre omwana bamusirisa
dokita agamba ono omwana kati tumugiremu ddala magi nga kuliko sisiti eziriko tugiremu ddala magi ebyo abyesonyi byokulumwa kati aba yakajja mu sayidi emu omusawo ono yali amusisitinga n'amugamba dokita lindamu okugjamu endala leka tulabe maama we tumukubira jje ng'omwana bamugyemu amagi mbulwa sisiti ezwana e Kampala mu ddwaliro eddene lyendabyawo sabula kakati maama agenda okujja nti kiki omusawo ng'omwana agamba dokita nti maama ali bweru leka tumuyite notukola booti mune bagenda dokita agenda okutuuka omwana nga mami agenda okutuuka mu theatre bamwambazi atuukeyo ng'omwana sayidi emu bagijjeemu amagi ge gazaala kati ojjawo n'okulozinga okiba kitegeeza omuttidde future nga n'eryokubiri agenda kulijjamu mami n'agamba omusawo oli yayamba n'ataasa kati mami n'agamba nkubuulire lwakuba nti akyagenda mu nsonga era tukyalumwa kaakati omudokita oyo afaanana bwatu bannaake nenjagala mbuulire omanyi nfunye nnyo amasimu agavudde e Bulaaya abantu bali Bulaaya abantu babajjemu nabaana abantu bali mu kumwajjamu era nsekeezo nabaana bazikube wali abantu bali mu balongoosa mabeere akantu alaba katono nnyo bwe kati n'ayagala akakuulemu so nze ŋŋamba abantu nga tebannaba kukulongoosa ekikulu abantu abamu kati osanze ebizimba bannange njagala mbabuulire bakyala bannange dokita bwakukebera nga mulimu ebizimba mbivumula soka olinda okugenda ku operation kubanga dokita ajja kugenda ku operation agenda nti nennabaana erina kukola ki erina kuvaamu saate ebizimba tusobola obijjayo noddamu nofunayo kacyansi akazaalayo ku kaana ne bwe kaba kaana ka bukulu kasoba ng'okyagenda mu nsonga abantu abalala buli kintu kyonna kyonna dokita kyakukebedde muleke kubanga yakalaba akantu ajja kulongoosa agambe nti buli lwolongoosa ekirwadde kitambula kati laba ovaries zino omwana omuggyemu amagi ogenda kukwata n'agwakubiri oyagala abeerawo atya mu nsi muno muto omukyala aŋŋambye ekigambo ekyo nempulira buli ali mu maziga lwa mwana we kabuuseeko naye nga kabadde kawangaddewo so ebintu ebimu yensonga eyo kati katuddeko ku ddogo abasajja beegumbulidde sizoni eno omusajja ne bw'aba alaba nti takyakwagala akusiranya naga nti kakwagala emulumu n'akusiba obulwa omuntu yenna akwagala mu nsi muno abasajja balina eddogo wansi eyo bafuna sisobo beewaana n'okwewaana naga ti aze nalifunye alisiiga kuli jjukira wenene oba oyideyidde nga tokyamanyi kiri ku nsi awo n'alyoka akusibira awo abalala abasajja akwata ebintu sina byakika malogologo n'abikuteesa n'akutiisatiisa n'agamba tereka ebintu ebyo togezanga n'obikwatamu wadde bibikkulako n'akuteresa oba kiki oba n'akuteresa jjembe n'obonaabona nalyo abakazi bali eri bali mu kubonaabona abakazi babonaabona abakazi bali mu bulumi tebakyafumbirwa abakazi batanga butanzi abakazi batambula butambuzi naye nga eyabakola ebizibu baali basajja senga abasajja n'ekintu ekyo abasajja balogera ddala nakuso be bakyasinzira obulogo katonda wange omusajja agamba ekigambo kimu ne bw'olitambula ensi eno tolizaala mwana toligatta ku mwana wange n'ekyokubiri bw'oba osazewo nondeka kale katulabe bw'oliddamu n'ofuna omusajja abasajja baluga nze abawala abato banyumiriza ku basajja ne baŋŋamba alani nze tata w'omwana wange yaŋŋamba bwe mba ŋŋanya omuddira ŋŋenda beera mu mbeera eno ppaka oba amalogo bagajjawa abasajja baloga okusinga abakazi abaneka bw'oba oganya okunzirira omwana wo sigenda muweerera n'ayongerezaako n'amalogo n'odiba n'osirana n'omwana kati ng'olweyo kyabala osiraane obule ky'oliisa omwana obule kiki okwate omwana okole ki omunoonyo omumuwe okwate omwana omumuwe oba naawe omuddire ate abalala tebaliiko nakyakuddira era omukazi yankubidde naye ali mugundi ali mu Australia yaguze eddagala bambi naye nga naye alina ekizibu kimu yali alina bbaawe omukazi n'azaala nga tebakyayagalana bwe yamanya nti azadde n'agamba namusajja n'addamu n'ajja n'amusendasenda baagalane amale ekizadde kyokka yagenda omumukebera nga bamaze omukazi amusiimuulako n'akatawulo ng'eddagala eriri katawulo n'amugamba hani bino biki namugamba nze simanyi byovudde wansi naguno gujjo namugamba ki simanyi byovudde wansi nze sibimanyi ebyo nga ddagala lyennyini
naye nga zze musiranyiza ddala abuleko waabeera era omukazi ali mu Australia talina wadde ettondo ly'omusajja ate nga bamwagaddeko weebali amwagalako lwaliro tadda bamwagala olwolwo basajja baloga bannanga abasajja abali GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne woofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso essimu wandiika noti 772 976 oba noti 7 noti emu noti mulogera wano Kampala nga kyabeera eno ekitegeeza wamma n'abawala n'abakyala abali ku byeyo mwegendereza abavubuka mwewaka wano bavubuka abasajja bemukomawo wano sajja ayinza okuwulirako ennugu nnyo era nze nkubiriza abakyala nga wonna wooli simanyi kyogenda kukola kubanga abakazi tulina nnyo laavu ndowooza oba laavu oba twagala kufuna okimanyi nti omukazi tomukwanira nnaku 2 n'agaana afe abakazi tetukyagaana nga tootya tetukyalina budde no mukamwa kaffe tekyalimu omukazi alaba kundaba kuki ng'omusajja amugambye nti mbadde nkwagala bebi njagala nkwa banywa olwaleero ne batambula ne banywamu kacaayi ka leero olunaku lw'enkya baba muloogi ate nammwe abasajja abali eyo mulekerawo okwagala okutukuula okimanyi nti abasajja banyinya baagala otukuula so bwe mbadde nina omusajja ennaku ezo emabegaawo ng'ayagala kunkuula tubeere serious ndi serious ngala kimanyi nti oli mufumbo nga ne bw'aba akimanya abakazi abafumba nabo bakwana naye sebo omwana omulenzi nga muyitirivu mulungi nnyo bw'ati omwana omulenzi olowooza nti alina laavu akukwana naggamba bwana mugamba munange nno nzikankubye ndi mufumbo ate kati ebyo lwaki obiremerako biki yadala akukula ne musigala nga munyumya mu mbeera eya bulijjo ekiddako geroka nga kkubira ndi ku poliisi munnange bankutte nange simanyi nakumanya nfunire emitwalo 15 nange nfunire ng'ali mu mbeera eyo naye ng'oluusi okimanyi nti si mwalimu abasajja abavubuka ennaku zo tebakyayagala kukola ala nigwe oyinza okuba nga oyagala okukola abavubuka tebakyayagala kwagala mukazi atakola baagala okutukuula mulekerawo tubukalamu mwagala otutukuula mutubbye ebya wansi ate ne ssente nazo muzitwale ate temugenda kututwala ate omusajja bwagenda mu loogi neyeefuula amanye ennyo n'ayagala kukola ebintu byonna ovuddeyo ennyo nti egenda kukutta wenna oyakirira ate ng'agenda ne ssente zo abavubuka bannange ate mulekerawo n'okutuloga naye waliwo balekerawo n'obaloga naye waliwo akantu keneebuuza lwaki abakyala bagamba nnyo nti abasajja batukozesa ate nga mwena muba mwekozesezza naye nze omukazi ngenda okujja nga nsuubira nti baba ononkozesa onontwala oba wanaabaawo ekiddako omusajja ajja agamba tewali kiddako mwagala kuyitamu buyisi mutabani we mugambe mutabani mugamba akimanyi ate musajja mulokole akimanyi gamba mutabani wangaani kimu era kimu kati kimu okusinza bw'omulaba oyo alabika kati abaana atawaanya batawaanya abasajja abalungi yo omuwala agenda okugyewo omulenzi nga manyi waliwo ekiddako teri mukazi abakazi bambi ndowooza bali 5% abalala agenda ogaba bannange nakuyinza bane nafunye omulenzi bannange kitegeera ebintu bannange zikakuya esenga namaze bane esenga nyongerayo mpayo okuli otuzzi mpayo n'okufunza bannange ze buli kimu ngenda kukimuwa bannange senga nze simanyi nakumanya nafunye nsabirawo omusajja njagale bannange wakiri tuzaale nsabira naye nga bambi bamulimbalimba abasajja anaakuwasa n'ataakuwase muzibu kati okutegeera sizoni zino era nze neewuunya Jonathan eyajja n'andaga nti anjagala nga yeefudde nti mukwano gwange nnyo emyezi 8 nga talina kye yali aŋŋambye n'amala n'ampasa nali mukazi nnyo oyo omwana asibye nankani
abasajja basampolinga mulabye naye oza alina gyamutwala agenda ku testing ekinaddamu simu teddamu kubaako bakola batya agenda ku testing talina gyamutwala talina kyokka obwongo bw'omwala ye bumugamba ki alina gyantwala ategeka ate nga yona weewaayo ne kondomu toyagala kumanya abakazi bonna batulinganga bwe bagamba ki omukazi ayogera ekigambo kimu gutonkola olubuto tayogera ku kyabulwadde ala nolina omuwala gwali webasena naye nagatogera ku nsiga obulwadde akugaba kimu olubuto ala nno tuyinza okwekola olubuto mwana gwe sinnamaliriza nina pulaani abakazi balina ekigambo tibakyalina nno mbawulirayo nange emikono gyange be babanyumiza naawe kenyinyi siwalira muli ala ntotudde bakunyumiza era kyova toli mufumbo bannange Kim programs ala ntoli mufumbo naye nga naawe totudde obonyaabonya abaana b'abantu bajja kwetugira wano omanyi abantu okwetuga nze olunaku lwenasooka okujja wenasanga bali awo bakulindidde awo balowooza balinze omusajja agenda okubawasa buli akwagala kalowooza ogenda mumuwasa byoliko birala nnyo nekogenda okuwasa simanyi oba mwali olina abaana amaka omuyina wako omukyala Alan tolimba nsi omukazi aliyo mujja kakasa ensi eno ate nze okuddamu okupostinga mukyala wange bwenti ng'emikolo giwedde emikolo nga giwedde weegendereza ku mikolo waŋŋambye ak'emikolo era okukyala tugenda abantu 2-3 mugenda era ye bwakugamba nti banenze mujja 3 mugambe nedda emikolo gyammwe 2 fe abagenda okujja oba abagirako mbu tuzze fe tuba tuzze kusunga ate gwe ku mukolo gwange nja kutwala nga kalabalaba nnyo era njagala ngende waliiso saagala na kintu kyakyona ze ŋŋenze wali kwetegereza buli kenda nze nkubuulire ne bwe nalaba omuntu asitula enkata bekapa Alani ogenda kundaba nga nnyemuse ne Gomesi mugaite enkata gizze mukwano totuleetera buzibu Alani muleke mwana abako bano batutambule nabo abako nabo nkugambye buli muntu susanga Yesu bwafuluma bwadwaho tuwalabye gundi Kanyama wa Kenzo wamulabye abadde balina gye bayitaayita bwe bati Kenzo atambula bwe bati ne bano bakanyama bamuliko bwe bati omusajja kyefuta mpolampola nalyoka akwata mu nsawo ya Kenzo katono nyo bati neyekanga kamera zamukutte ssebo aliko Kenzo atambula bamuliko namubugiriza tamuliko bwati namukwata mu nsawo Kanyama kamera zamukutte nga amukwata mu nsawo yatutte Kim wakalabye ka video bamaze okubafuwa Kenzo bamufuye atadde mu sente muno Kanyama nasikamu bwana obugalo buno bubiri kakati muze chenjaga kyenva mbagamba negendereze buli muntu akuli ku lusegeri tolowooza nti buli akwera ku lusegeri akwagala nze bwe mbera nesene zikwasa Kim Kim awo mukwase nja ku balance ngolo eggulo kyogula bwe tuma ologolo bwe luwunzika nga kati jangu era tunatera okutuula tunatera okutuula twakomyewo okuva ejjinja naye Kim mwagize Kim yawasa awata nawasa Kim bamwogerako manejawo alina abaana bo bawera naye omukyala naye ewaka waliyo gwalina eggomba mu kyalo ate akolayo kyeggomba Kim yagamba mukyala we ayagala nnyo obeera eggomba ate akolayo ki omusajja gwolaba oluvannyuma lw'emyezi 3 aba musajjawo kati olimo kati oyo eggomba gyali alinayo omulaalo kati Kim bwajja watandikira muleke kutumanya naffe tulina apatayiti omuntu okubeera okumala wiiki namba ddadi n'oŋŋamba nti ate natambula ngenze safaari ojja kusanga nange bwankwabudde abakazi ate abo ababeera eggomba ababeera mu byalo balina nnyo apatayiti emmere balya nakyo enva balya bulungi banywa ku mata balya ebintu nga biri nakyo apatayiti yaabwe eri haayi bakubona ab'ekibuga fe balya butto ogenda otandika okulowooza ku musajja ngaomwezi guggwako bwoti bweguto n'otandika okusisimuka kati mwate omusajja ayendudde okubaako naye naye abakazi b'omukyalo balina apatayiti ate balina amazzi olimba
mama kati Kimu ali eno omuwuuba bw'omutwala ejjinja bw'omutwala aluwa agenda kulowooza okgenda eggomba ate Kimu mubuulire eddagala ly'amaanyi g'essajja ndimuleetedde. Olimuleetedde? Kamulageeko. Bwe nkuleetedde kaawa okola nnyo osumagira kwedde kaawa ono nze mukola. Oyo bw'anaaku yes bw'akuwoomera n'ebisambi tomubaamu kantu kalala. Sisobola kuwa yadde ekintu lwaki nkuwa ekintu ekirala. Njagenda nsituke. Tosobola era sisobola kikuwa. Eno mwanyi piwa kalaso femu coffee medium roast. Taliimu yadde gamba nti tulina kirungo kye tuteekamu ffe tukakola. Okitegeera. Kaakati Kimu nkuleetedde akantu kano. Sokoyinde tosoma sikako kaawa gwe nkuleetedde. Ene Kimu kamwe ku kaawa genanyo ku caayi aleege bulungi. Aleege ki? System ebirenge naazaamu ajjamu obwo obuntuntu obwo. Kaakati nkuleetedde n'eddagala lino. Kimu njagala semudono liyereege bulungi. Bakatera ku caayi? Bakatera ku caayi n'okanywa ne kakaawa ka. Kaawa ono muyitirivu. Kati bw'okatera ku caayi n'onywa n'atajja? Eryange lyakulongoosa kyekiri kye nabagamba siba na bintu ebyo nti olina kubanga omuntu waali system girongoose gikoleko. Longoosa system kawulireko be kawunya kawulireko kawulire. Yuza nnyo n'amaanyi. Wulirako. Oyo kaawa oli gino. Oyo. Neta. Nekagira akawoowo. Akawoowo kawulide. Otabula caayi wano ensi neebuuza nti bannange onaafudde wa. Oyo ali special. Kimu nawe nkuwadde ku kaawa ono. Ke kano Kenzo ke yagamba gwe nkwatako taddayo gy'asula. Ndowooza keeka. Super power. Kale. Era kazzemu ne kagwa. Munnange tujja kukanya kukutereeza. Kati tusibule bantu. Tusibule abantu bawe ennamba. Bannange abalungi bakasitomazi bange abakyala mwena n'abaami kalungi kanywere ku caayi womata ate lwaki oteekamu ebintu lwaki oteekamu ebyo ebintu anti no kati ate nyinza okunywa kawa kereere instead of sugars nze nywa glucose oba hani baba hani kale glucose muleke yes kale teekamu hani obanga tonya sukaali wa bulijjo teekamu mu mata kaawa awooma okufa era bampadde kacaayi awo nga naakatuuka ne nteekako nange kalungi tekakubya mutima kakola bulungi nnyo ako kamitwalo 2 paketi namba bawe namba kaakati bannange abalungi nsaba bakasitomazi bange mwenna abakyakomunikatinga nange abaweereza zi comment bane bambi temuddamu kumpeereza audio mpanvu essimu efiriizizo essimu eyina jjaamu nina abantu abamu besinda banakuddamu kyokka bambi nga mulina obuzibu bwammwe audio mpanvu ogenda kubanga owuliriza audio oli naakuba essimu neeyitamu n'okwata essimu oba akamala ey'ebungereza n'okwata ey'e Uganda oyendera neeyitamu kati gwe audio naakuddira ddi nenkuwuliriza bambi switi bisambi wammwe senga wammwe njagala mwenna okubaddamu wandiika ekiramu you type otayipinge bwoti eri abatamanyi wandiika ne bwe wandiika oluzungu oba oluganda olufu nze nja kubisoma ate nkuddemu nze nzikirizibwa okubaddamu mu audio kubanga sijja kusobola kutayipinga obudde siba nabwo naye abantu bampeereza audio nga 50 nze omuntu n'omusanga omuntu akuweza dakika 6-7-15 bannange sisobola kukuddamu maama taata sisobola kukuddamu owandiike nga bw'okyusa essimu buli owandiika nti ne bwe mba njogera ku ssimu wano mansobola okukola ki mansobola okukuddamu ekirala abakyala munkubidde essimu abaagala abalongo bannange sigaba balongo sirina ddagala ly'abalongo mbabuulira bannaye mu linnya erya Yesu sirina bufumbo bambi baagala omusajja abaagamba njagala balongo omusajja aleke kusaba balongo omusajja gwe mukolera ebirungi byonna n'ebirala ebyabalongo birala nnyo ekirala sirina family planning ya kabo mu bye nasoma family planning teriimu waliwo abajjagamba nti senga nze njagala family planning ogimpe enkoyo oba okuzaala njagala nzaale nga spacinga genda mu ddwaliro bakuwe family planning eyo sigiinaako magezi ekirala abakyala benkolako bannaye kanziremu nkiddemu abakyala benkolako oyina ebizimba oyina sisti ovaamu embuto
tofuna lubuto tozaala tolina oyagala kuzza ku mwana bigaanyi naye ng'okyalabako ku piriyodi oba abamu nga waakavaamu bwe guba mwaka mulamba nga piriyodi obadde tolaba bulungi piriyodi awo wonna wonna nsobola okukuzzaamu naye omukazi agenda kujja agambe nti mmaze emyaka 5 sigenda mu nsonga njagala onkoleko mwagala mbabbe ssente zammwe bannange naye bw'oba wa mwaka gumu kitundu awo nkuzzaamu n'abalala oli myaka 4 olina emyaka 5 simanyi olabayo ka sipooti awo mukwano nja kuwa eddagala oddemu olifreshinge amagi tugaddemu tugaboostinge mukwano oddemu ofuna olubuto bekapa olufune ezo zensonga ezimu zenkwa ku bina ebirala mazzi simanyi muwomya simanyi biki ebyo biri asaidi ebyo sinza kujjalo nembyogerako kubanga buli musawo afubutukayo ajja ayogera nina eddagala ly'amazzi n'eddagala erisika ebyo that is none of my business yange nasomerera Thailand egamba kuzaala omukyala reproductive system y'omukyala gy'omanyi okugula n'omwami enkwaso ntono ojja kwenoonya weefulukuta oyagala kuzaala ng'omusajja alina ekyama kyakimanyi alina enkwaso ntono oyo naye mugambe oba mugulire eddagala oba naye yennyini agula eddagala enkwaso nzizzaamu nenzizimba bulungi with habo eddagala omuntu akujjanjaba ebizimba myezi 3 ddayo mu sikaani batubuulire kiki kye balabye eddagala ndirina ebyo beebito ebikwatagana wano wonna awo nja kukukolako eddagala lya haniya siririna siina eddagala lya haniya abantu bamujja mundetedde era abasinga mulaba mbadde muze saagala kugamba ne bwoba olina miliyoni 5 leka ojja ongambe nti olina kino mbamu ebintu bye sirina bwe mba sibirina so enamba yange esimu ngenda kugibongera eri 0784 31 48 59. Amina. Kanjongeremu katono 0784 31 48 59. Bana YouTube yange channel ekyabulamu mugende mu subscribing ku channel ya Bisambi Bitereka inako emizannyo emirungi eginyuma mugende mulabeko ye walekerawo shooting mbadde naddira obupyapapya nga njira nenteekateekayo bonti naye nga nina kafirimu kenjagala okushootinga nze wendi tujja kukola njagala tukwata kafirimu akabannazaala abo kafirimu tukabakolere kale Cruise Exclusive gwe mukutukosezedde okubanga ate otulabira bannange abantu bange abakozesa enamba eri ku mukutu guno ga social media 7 esembyayo 73 eri awo wansi awo ya 0758267573 bana mbegayiridde nange voice note zinsumbuwa ate olusizi bampanvu namwe abalala abawandika hi ng'olinze nkuddemu hi olyoka oyogera ensonga bambi mbadde nkusaba bw'oba wandika message gamba hi Alan I'm Gondi from here njagala ABCD typinga kigwe so that bw'ofuna omukisa n'engwa ku message yo manyirawo kyoyagala naye kati abamu bambi mwasindika voice notes bannange mazima nga mwagala ddagala lya jjojo kyokka ate abaagala ebyamakulu message zammwe bazibikka mangu mazima ga Katonda mu ggulu Alan yeeraga naye nga si kyembeera naye nga waliwo omuntu agenda okitegedde so bambi tugezeeko kubeera brief otherwise neyanzanyo senga bannaye nange webale kujja and webale kuwaayo obudde buli lwenkuyita nojja tetusiima ffe abamu kuyigiddeko ebintu bingi ebimu nga mbadde sibimanyi naye babirungi obo nga ffe abavubuka mbadde nkusaba show yaffe eddako ojja otubuulireko ebintu ebimu mu relationship zaffe ez'abavubuka bye tulowooza nti tukola naye ng'oba oli awo tebituyamba oba nga bireeta obuzibu ate oyo wese n'okyogera na bulungi nnyo ekyo kale olina kyosembyayo kyesembyayo ntumidde nnyo omwami wange bambi jona nkwagala nnyo abaana bange mwenna mbaagala nnyo. Introducing Mapalo Period Pants, a disposable sanitary pad, good for heavy flow periods and maternity. Designed like pants, they're easy to wear with 4 layers of cotton. They're leak-proof, comfortable, highly absorbent, breathable, and affordable. Very good for the night with no worry of spotting. Whether you're at work, at school, at the gym, or traveling for long distances, Mapalo has you covered. Simply dispose of them when done. It's that easy.
Get yours at retail shops, supermarkets or pharmacies countrywide, or find us at Cherabo Complex, room 213 and 316 Bukoto Chisasi